obulamu bulungi ebintu bitambulira ddala nga bwe twabibaze sebo nga bwe twabuteeseteese era bwe butambula nga bwe twabubaze. Luseke nyamunyama abasinga bati beebuuza luseke kitegeeza ki? Straw. Kati ensonga lwaki tukunganye wano? Tuzze kulya na kunywa omwaka nga guggwako. Abasajja abo betuyita high end bakola nnyo ebintu byabwe batuuma branch biki ffe yaffe twacomya luseke nyamunyamu branch y'abazungu naye nga mu Luganda eno kyekyaffe branch eyaffe yawano so tuli mu kulya kunywa abantu nga b'obalaba ekintu kiri massive. Tujja kufuula ntugikola buli mwaka. Tetunuulidde nnyo basama, tutunuulidde nnyo ffe ababeera wano e Kampala, abatoba ne Kampala. Abasama balimu amalala sakitegete tuli nnyo ku kikuffe abadde mu Kampala wano 12 months ne tugiwulira ng'eyokya. Tuzze butereevu. Omuntu alabye ku nkuba, alabye ku binnya, alabye ku masasi, bwe tutyo n'alabye ku nsendede ya oluseke luno. Omuntu wawulira oluseke yabadde alowooza nti bw'ojja wano ofuna w'otuula n'olengera omugaga ono nga we mugaga wange. Abantu mwebali gwata nayicayi okemula kuba abagagga mumanyi bano be mulaba bulijjo, naye wano ze emmeeza zonna nga oze abaziguze tetulinako mmeeza yabwere n'emu. Bagagga bange miliyoni 5 bampagidde ne bala Kasuku pa. Kana kaseera ke tulimu ani mugaggawo PC Uncle John Simon Sekancha omazeeyo kakati nze olwaleero wenjijja wano bwensimba sigenda mu bifaananyi njogeredde wano ngenda mama fiina luseke omanyi amazima bagenda kubatta odda weekwekerere kwakusabiriza mbadde nsaba naawe ogenda osabirize oba okuyita kusabiriza oba ontegera ensonga efana eguno omukolo gwa kanyaanya bayanjudde omukadde mubakadde